Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku gw'okuwandiika bannayuganda n'okubawa endagamuntu ki National Identification and Registration Authority Nira okutubira n'endagamuntu z'abantu empya nga bannannyinizo tebazinoonayo mu bifo gye zigabirwa, ekitongole kino kisazeewo enteekateeka eno okugisembereza abantu ku Miruka. Usanga abantu nga bayitirivu mu layini nga bayaayaana awo ne tugaa katumenyemenyemu tusobole okulaba ng'obuweereza buno ate tubusembeza wansi. Claire Olama okuva mu kitongole ekya Nira abuulidde bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulo ng'enteekateeka eno bw'egenda okusookera mu disitulikiti z'eggwanga 21 era nga wano Wakiso kiragiddwa nti eridde empanga ng'eno enteekateeka eggyibwako akawuuwo olunaku olw'enkya. Disitulikiti zino zijja kuba mu disitulikiti 21 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tujja kutandikira enkya mu disitulikiti yaffe ey'e Wakiso ng'ab'e Wakiso tutambudde bwe tuti. Aba Wakiso Town Council Nansana tujja kubeera Nabweru eri e Naluvule. Aba Kira Municipality tujja kubeera eri ku Catholic Shrine e Namugongo. Ab'e Kasangati tujja kwesanga e Masoli ku ofiisi ya Nira. Ab'e Kachiri tujja kwesanga ku Kachiri sub-county. Kino agamba nti kivudde ku Wakiso okubanga yebadde esingamu omugizo gw'abantu mu bifo ewagabirwa endagamuntu zino. Nno kikoleddwa olw'okuba nti Wakiso nga bwe mmanyi yeetoolodde Kampala yenna era ye dometry y'e Kampala. Awo nno abantu bangi n'endagamuntu nnyingi ezikyasinze nno mu ggwanga zidda Wakiso. So enkola eno egendereddemu okusobola okukendeeza abantu abadde bajjudde Naluvule ne ku Shrine oba Dose. Eky'enteekateeka eno okubumbujira ku disitulikiti 21 zokka kiragiddwa nga bwe kivudde ku bufunda bw'ensawo wabula nga n'ebitundu ebirala Olama alaze nga bwe bagenda okubikolako. Enzeemu enteekateeka zigenda mu maaso era n'obuweereza bwemu bwe tufunye okulabika nti tukola outreach ez'enjawulo ku parish nga tujja kuba tulambikibwa okusinziira ku muwendo gwa kaadi ezidda mu ggombolola eyo. Awo nno tujja kuba tubannyonnyola nga tukozesa ba LC ab'eggombolola ne baddiso. Nira era kiragiddwa nga yakutandika okuwandiisa bagwira abali kuno mu butongole okutandika nga 5 omwezi ogujja. Y'okuwandiisa abantu baffe abatali bannayuganda nga babeera mu Uganda muno mu butongole. Etteeka eryateekawo okuwandiisa abantu mu ggwanga lino erya Uganda liwanira omulimu ng'ogasse ku egyo gye mmanyi obulungi egy'okuwandiisa bannayuganda, wabula ligamba nti n'abantu abatali bannayuganda nga bali mu Uganda muno nga bagoberera amateeka era mu butongole baneewandiisanga ne tubawa kaada gye bayita Alien Identification Number. Enamba eyo tujja giwa Omunnayuganda ng'alina empapula okuva mu immigration nga zikyaliko emyezi 3. Ebiwandiiko bye tujja okusaba mwe muli bino: pamiti, ebbaluwa eraga nti okkirizibwa okukola mu Uganda bagiyita work permit, oba ng'olina owooluganda gwe wajjirako okugeza oli mukyala we oba mwana we nga mukozi mutongole ng'olina kye bayita dependent pass, oba ng'oli muyizi mu Uganda ng'olina paasi eyakukkiriza okusomera e Uganda n'abantu ba module eyo. Bannange bano bansi yaleeta baneeyiya bweyiya siina mpapula za immigration, buno obuweereza si bubwo era tojja. Maido John yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.